Okay, mulabi wa Next Edition TV nyongero kwebazaako yonna gy'oli gy'osinzira okubanga ogera mu maaso n'okubanga otulaba. Munnayuganda okola ky'amannyo okubanga ate emikutu gyonna gy'oseekeddwa okubanga ate munange ofunirako kenteekateeka zonna okwetoolera Uganda n'ensi yonna okutuwaliza wamu. Next Edition TV ogitadde ku mwanjo. Omwanjuzi ate omutesite si mulala olunaku olwaleero Peter Frank Asidi AKMC Mayor nga gweni naye ku kamera akawungezaako olunaku olwaleero si mulala bamuyita Mavinipo yageze maaso n'okubanga akwasaganya. Nkujjukiza okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga ate n'okwongera okumanyisa bannaffe abalala nti kuno gwe mukutu gwokka kwogenda okusanganga ebintu ebyabuledda mu mawanga yonna gy'oli: South Africa, Yemen, Iraq, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, South Africa n'amawanga amalala nga United States of America, China, North Korea, South Korea n'amawanga amalala gonna abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nkujjukizaako nti tukuweereza tusinzira mu kibuga Kampala, eggwanga Uganda erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. Ekibuga bakiyita Kampala kikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Serikwago. Sigenda kubanga nkulwisawo, nja kukulisayo nateera mu katundu kaffe oba mu butundu bwaffe bwonna obuzze buyitako kemabega mwe twadde twogerera ku how African presidents groom their sons into presidency. Twagitegedde bulungi nnyo topiki yonna gw'atasobodde kubanga ogera mu maaso nakubanga ogifuna nkusaboddeyo okolabe vidiyo zaffe eziyiseeko emabega olabe engeri gye twakunnyonnyoleddemu engeri abakulembeze ba Africa gye bazimbamu batabani baabwe okkakkana nga babasikidde ne bawala baabwe. Nabasuubiza mu katundu akasembyeyo nabagambye tugenda tandika kunzikirza ey'abalasitafari. Munnayuganda nate era kkiriza nkakwanjulire mu butongole. Program bagita sekanyolya ntandise bwe nti olunaku olwaleero bwe tuwulira ku kigambo kye bayita omulasita tuzze tubiwulire ebbanga ppanvu. Omulasita, lasita kyekiro lasita oli otyo omulasita gaayo oyo omwana mulasita, omulasita oyo annyumira bane nina ka boyfriend kanka lasita naye nkaagala abaffe. Omanyi lasita kye kitegeeza, y'omanyi amakulu agali emabega waakyo ye kivaawa ye abaffe gw'oyita omulasita kituufu mulasita ani ngitoni kasagga wane waffe mulasita nedda maaka manamaani wane waffe mulasita kubanga ayina ekirevu awo enjagala tutambuleko nnako olwaleero wabula nga nkujjukizako nega nti okola kya bbeeyi gwe wenna subscribinga no likinga no sharinga no commentinga. Rastafari emirundi egisinga kigwayo nti Rastafarianism. Tutandise bwe tutyo nkugambye nti Rastafari abakiyita omulasita baba kikomeza wabula nga kiggwayo Rastafarianism. Eno nno munnayuganda gwamugoberera nzikiriza era nga munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera ezze etandika oba ezze ezimbibwa okuviira ddala mu mwaka gwa 1930 n'okutuusa olunaku olwaleero weetuukidde okubanga egambibwa okubeera nti y'emu ku nzikiriza empya ezongedde okubanga ziddukira ku sipiidi esinga ddala okubeera ey'enjawulo naddala ku ssemazinga owa Africa oba ekizinga kye bayitanga Dark Continent edda nga abazungu tebannakivumbula. Abamu bakirifaringa okubeera nti kibiina ky'abannabyabufuzi abaagala okubanga ate oba oliawo bayina political wave gye baagala okubanga ate batondawo era nga bagenze mu maaso n'okubanga bagispreadinga mu masomero ag'enjawulo omuli aga primary, secondary ne high schools ez'enjawulo okulabika nga edominating oba okubanga ewamba ensi yonna. Wabula munnayuganda gwagenda mu maaso n'okubanga ongoberera ekigambo Rastafari tugenda sooka tukitemeeteme mpola mpola okusobola okubanga ate tukinnyonnyoka obulungi bwakyo oba akawonvu n'akagga wawe kiva. Ekigambo las okusinziira ku lulimi olw'abalas kitegeeza prince. Rastafari Makonnen ge gaali amannya agaali ag'omukulu Emperor Haile Selassie oyo agambibwa okubeera nga ye katonda w'ekidiinidiini kino oba ow'ekibiina ky'ebyobufuzi nga bamu bakiyita gye tugenda mu maaso awo tunaagenda mu maaso nobanga tutegeerera ddala kibiina ky'ebyobufuzi abaffe kidiinidiini bwe baddiini basinza ki. Wano nno njaga tutambule mpola gwagenda mu maaso n'okubanga ongoberera tulina kye tuyita Rastafari, tulina Rastafarians, tulina kye tuyita Rastas. Wabula byonna nga gwe munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera byonna byesigamizibwa era nga bisimbulizibwa mu nzikiriza ey'ekikatoliki oba mu nzikiriza y'abannaffe abagoberera Yesu Kristo era nga bamubirivingamu okubeera nti ye Katonda oba ye mwana wa Katonda yekka. Kakati bano bye bagenda mu maaso n'okubanga bakola bajjayo katono nnyo emu ku ebyo mu Bible ne batandika okubanga babigaziya n'okubizimba okubanga bo bavumbulamuko ekyabwe kye bayita Rastafari. Munnayuganda gwangoberera kakati bayina n'ebbendera nnamba egenda mu maaso n'okubanga ebalifaringa era nga singa olaba omulasita oyongera okubanga omutegeera. Ebbendera yaabwe erimuko langi eya kiragala, mulimu langi eya yellow, mulimu langi eya red
era nga wakati waliwoko engeri eringa empologoma ng'ekutte kugamba nje kwagala wa kamera maaso awo ajja gibawo ng'ekifaananyi bwogenda maaso n'okuba ng'okiraba awo nga bw'olaba bendera eyo bwetyo bwegenda maaso n'okuba ng'efaanana wabula nga babiriivinga okuba nti eno bagamba nti buli langi eyina sayini gyegera maaso n'okuba nga erepresentinga era nga bagamba Lion of Judah oba empologoma y'Abayudaaya oba bwe gutyo bwe guli bwe tunagendako mu byawandiikibwa tujja kusobola nga tugenda maaso n'okuba nga twongera okuba nga tukategeera olunaku olwaleero. Bano no balina enzikiriza mpitirivu nnyo bye batakkiririzaamu bye bakkiririzaamu ebikolwa entambula ennyambala ensinza endya enjogera enkula n'enkuzibwa bino byonna biri mu nzikiriza munnayuganda gwampuliriza ey'Abarastafari. Bano nno bagamba nti katonda waabwe Emperor Haile Selassie gwe bagamba nti okubeera nti bamurifaalinga okubeera nga ye Jah. Bwe twogera katonda nti Jah bless you oli bw'asitayogera Jah bless olinga aga nti ebyo ate bya kisiru ja ono ayaga twetera bya kiyayi. Njagala kutegeeza nti okusinziira ku lulimi luno olw'Abarastafari ekigambo ja kitegeeza katonda era nga singa oli akugamba ja bless kitegeeza baalinga gambye God bless you kakati bo bamuyita ja. Ono agambibwa okuba nti ye Emperor Haile Selassie eyalikoko emperor w'eggwanga lya Ethiopia okuviira ddala 1930 n'okutuukira ddala 1974. Ono yali emperor w'eggwanga lya Ethiopia Emperor Haile Selassie mu abakola European history n'abakola kye tuwandiise nationalism bwe twogera ku musajja ono Emperor Haile Selassie n'otuukidde olunaku olwaleero abiriivingibwa okuba nti akyali mulamu newankubadde nga abarasita bo be basinga okuba nga bakyesigamako wadde nga abantu ab'enjawulo nga ne mutabaniwe ddala yavayo n'akonfesinga n'agamba nti kitaawe yafa ebyaddala naye neotuukidde olunaku olwogoma nauganda ojja newesanga nti waliwoko abarasita bagamba gwe wagwan my blood and my pound system wagwan oyo muyaya akyali mulamu bo baga nti katonda waabwe akyali mulamu naye abafe kisoboka kitya. Bino byonna tugenda kugenda maaso n'okuba nga tubitunuulira akongeza ko nnaku olwaleero kagenda kubeera ka butundu naye tukyagenda maaso n'okuba nga ate nkuwa kuzimu ku introduction ebikafumbekeddemu byotasande kuba ng'osubwa. Emperor Haile Selassie ono nkugambye yakulembera ensi ya Ethiopia okubeera 1930 n'okutuukira ddala 1974 abasinga bagenda maaso n'okuba nga bamurifaalinga okuba nti ye yali the second coming of Jesus Christ. Jukira munnayuganda gwampuliriza okusa ku bitabo ebitukuvu bigamba nti waliwo okukomawo kwa Yesu okwokubiri oba mu abasoma Bayibuli mukitegeera nti Yesu alikomawo atutwale. Kakati bano bagamba nti Emperor Haile Selassie okuba nti alabibwako okuzaalibwakwe okutondebwakwe na buli kimu kye yakola oyo ye yamalawo byonna ebyali birowoozebwa nti twalinawo kenteekateeka eya Yesu Kristo okuba nga akomawo. Bano bamulifaalinga okuba nti yali the second coming of Jesus Christ. Waneno njagala tutambule mpola kugambe kagenda kubeera mu kolu Jamaica kagenda kubeera mu kolu Zungu kagenda kubeera mu kolu Uganda kagenda kubeera mu kolu Nyankole kagenda kubeera mu eddiini mu sectors ez'enjawulo Islam Christianity n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Kakati bano bagamba nti yakonsideringa okubeera nti yali ow'okukomawo kwa Yesu Kristo newankubadde nga abantu bangi nnyo bagenda maaso n'okuba nga ate bakiwakanya nga bamulabanga oba olyawo omuntu owa bulijjo oba a human prophet oba nga kwegamba nabbi ng'owa bulijjo. Watuze tulaba abafazangobya yadde baafa n'abantu bakyagenda maaso ne ku ntaana zaabwe tuze tulaba abalamazi wano abajulizi abaafa tuze tugenda maaso n'okuba nga tubalifaalingako n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kakati bano bagamba abamu ku bantu b'omu ggwanga lya Ethiopia n'abamu ku barasita abamu bagamba nti ono yali nabbi bunabbi wabula teyali the second coming of Jesus Christ nga bwe bagenda maaso n'okuba nga ate bakijjayoko. Kakati gwe munnayuganda agenda maaso n'okuba nga ongoberera abantu bangi nnyo abagamba nti ono amanyiddwa nga Emperor Haile Selassie era katonda oba the founder owa Rastafari bagamba nti omu kwabo abantu abaali bagenda maaso n'okukolanga ebyamagero n'okusinzanga abantu ne bamugenda maaso n'okumubirivingiramu era nga mwana wattu abantu bagendanga maaso n'okuba nga bawona abalina ebizimba byabulanga abalina endwadde zaawonanga abalina emirimu obukyankala ku mirimu batereranga ekyo ne kimufuula okuba nti oba oliawo abamu bamubirivingiramu era n'okutuuka okuba nti n'otuukidde olunaku olwaleero bamusinzanga nnyo n'okubeera n'essuubi eppanvu nga bakimanyi nti ono aligenda mu maaso n'okubatuusa mu ttaka eryessuubize oba nga abamu mu Bayibuli bagamba the promised land abamu gye bagitanga Canaan. Yes, Moses bwe yali atambula n'abayigirizwa kakati eryo ettaka lyali abatwalamu bagamba nti ono si ye yekka eyali asobola okuba nga abatuusa mu nsi ensuubize okuleka nga basize omukulu eyamanyiddwa nga Emperor Haile Selassie. Munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberera eno enzikiriza esinga kubanga etambulira wano mu Afirika era ng'okusinziira ku basajja bano bagamba nti katonda yenna gwe tusinza
abalasita ti Katonda ffe gwe tusinza bamulifalinga okubeera nga ye sitaani. Bano abalasita wuliriza bagamba ti ffe Katonda gwe tusinza era gwe tubirivingiramu bamutwala okubeera nga nti ye sitaani ow'abazungu, era nga bagamba nti Yesu Kristo tabeerangako muntu oba tabeerangako mwana wa Katonda, era nga bagamba nti Katonda gwamanyi ye Jobless oyo agambibwa okubeera nga ye Emperor Haile Selassie ng'okusiza kubengenda mu maaso n'okuba nga mbikuletera, era nga bagamba nti ekitabo ekitukuvu Bible kyawandiikibwa mu ggwanga lya Ethiopia, era nga n'ebigambo ebyasookera ddala mu kitabo ekitukuvu byaggyibwa mu ggwanga lya Ethiopia, nti abazungu bano batwala ekitabo ne batandika okukitaputa n'okukikyusakyusa bo ne bateekamuko ebyabwe, era nga bo bagamba nti buli munnansi yenna nti munnayuganda awangalira emitala w'amayanja, simanya nagenda Saudi, simanya nagenda mu America, simanya ndi Canada, kino nno kitwalibwa okubeera nti gwe obeera ndiga eyabula. Awo nno mukwano gwange Mavini Pali ku kamera ojja kunyamba kano okantemeremu abantu bagende maaso n'okubanga bongera okubanga bakategeera, omanye abantu bagayala okulaba video ne bazimalayo, naye kano njagala okantemeremu nkugambye okusinzira ku nzikiriza y'abarasta tekkiririza ku muddugavu kugenda mu nsi z'abazungu, era tebakkiriza mu kintu kyonna kyonna nga kyakolebwa muzungu. Bagamba nti bw'okera ku makya n'ova mu Uganda ogende emitala w'amayanja Saudi, ogende mu America, omulasita agamba akitwala okuba nti oli ndiga eyabula, era ezimu ku kampeyini zibagenda mu maaso n'okuba nga beesigamako n'okutambulirako zaakulabika nga batwala enjiri yaabwe, okulabika nga banoonya endiga zino zonna ezaabulira emitala w'amayanja, era nga bagamba nti gye bulijja kabubeddi kijja kutuuka ekiseera nga buli munnansi muddugavu ali mu Africa, era ng'agamba nti Katonda waabona gwe bakkiririzaamu nti teri munnansi wa Africa yagenda emitala w'amanya mu mawanga g'abazungu agenda kuyingira ggulu. Bannange njagala owulirize wano, bagamba oli mu Firika wagenda bweru togenda kuyingira ggulu, abaffe eggulu lyabwe lye litya, byonna tugenda bira mu katundu kaffe kano ke tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate tugenda kuba nga tuddako, wabula tuli mu introduction mpolampola ku ngeri gye ngenda mu maaso n'okuba nga ate nkutambuzaamuko mpolampola osobole okuba nga okitegeera bulungi nnyo. Okusinziira ku batunuulizi n'abamu ku bawandiisi b'obutabo, ekintu kino bagamba mu kaseera kano mu nsi yonna kirabisa okubeera nga kiri mu kakadde kalamba ak'abantu, naye nno njagala kutegeeza abo abali considered miliyoni emu wakati w'emiliyoni emu n'emitwalo 7 egy'abantu sofa abakkiririza ddala. Omanyi tulina abalasita wano mu Uganda bangi, naye ng'ekituufu tekugamba tebagobeyinga mateeka, tebagoberera bukwakkulizo bonna kubutuukiriza. Twogera ku abo ababirivinga abakkiririza ddala munda mu bo nga ne bw'obasala bafuluma musaayi gw'abalasita, bagamba nti bali wakati w'akakadde n'emitwalo 7 sofa okwetola ensi yonna we twakwogerera abamaze okuba nga bakkiriza, era nga kitwalibwa okuba nti yemu ku ddiini oba ku kidiinidiini ekikyasinza okuba nga kikulira ku sipiidi ey'ekika ekyewaggulu ennyo bw'okomparinga n'ebidiinidiini byonna ebise bigenda mu maaso n'okuba nga ate bimerukawo. Bano tebakkiririza mu byabufuzi, wuliriza, tebakkiririza mu byabufuzi. Omulasita takkiririza mu kuwasa bakazi bangi. Wano nno njagala owulirize bulungi, omulasita akkiririza mu kuwasa omukyala omu, era ng'omukyala w'omulasita tumutwala okubeera nga aba queen, title emuweebwa abeera queen, omulasita abeera king. Olwo nno kati mukyala we n'abeera gwe twandiise queen. Kakati gwe munnayuganda agenda mu maaso n'okuba nga ongoberera balina ennyambala gye bakkiririzamu ne gye batakkiririzamu. Omulasita takkiriza mukyala we kwambala bugoye bumpi, abalasita bambala engoye empanvu ezibikkira ddala okuviira ddala ku mutwe nga bw'olaba omuyisiraamu bw'ayambala, n'omulasita bw'ayagala ayambalire ddala mukyala we. Basinza ddi era basinzizaawa? Akatundu akagenda okuddako mu kusooka kagenda kubeera nkongera okunnyonnyola n'okwongera okuba nga kakuvumbulira bingi nnyo ebyekusise mu katundu kano, wabula nga sinaba kuba nga nkwerekereza mu kolunaku olwaleero ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso n'okuba nga biwakanyizibwa n'okuba nti olwalwaki nkugambye nti akakadde kamu n'emitwalo 7 gye gy'abalasita waliwo ko obubinja bubiri. Nkugambye waliwo kye twandise 2 Rasatafari street vendors abagambibwa okubeera nti bagenda maaso n'okuba nga bawakana, era ekyavamu kwobo kwaba abali abalasita bali batundira kugamba bali batembeeyi bakukubo ne babaako obutakkanya bwe baafuna, bwe baayawukanaawo buli omu yagenda n'ekiwayo ekikye. Era munnayuganda ojja ne weesanga nti tulina abalasita abamu
tulina n'akabinja k'abalasita abalala akawakanya ebyabannaabwe bye bakola. Akabinja akamu kagamba nti Last Emperor Haile Selassie ono agambibwa okubeera nti ye Katonda yali just prophet. Waliwo kakabinja akagamba nti ono ye yali true definition of the second coming of Jesus Christ. Akabinja ako weekali. Nkugambye okusinziira ku bannaddiini ab'enjawulo bazze bawakanya enzikiriza y'abalasita era ne bagirwanyisa okulabika ng'evaawo, naye ekyalemye ebbanga lyonna olwa omukwano ogugirimu na buli kimu ekirimu. Omulasita akkiririza mu kunywa enjaga kyere, era nga munnayuganda mpuliriza omulasita akkiririza mu kulya kye tuwandiise green. Buli kintu kyonna ekiri nekye ekyanekye ekyobutonde vegetables, buli kimu kyonna akitwala okuba nti buli kintu kyonna kyalina okulya kyekyo ekimera ekitaliiko wadde kigimusa kya muzungu, kintu kyonna nti kyemezezza nti ekyo tugende mu maaso n'okubanga tulya. Enjaga tesosola nti oba mukyala nti oba mukazi, buli muntu yenna alya. Subscribinga, commentinga, likinga, tambuza video eno. Akatundu ak'okubiri kagenda kubeera kasufu nnyo. Mbadde nkuwa introduction eya mikono gyaffe ba Rastafari, the true definition of Rastafari. Kitegeeza kinkugambye Ras kitegeeza Prince, Tafari Makonnen ge gaali amannya amatuufu aga Emperor Haile Selassie. Bano bagatta ekigambo Ras ne bagattako Tafari Makonnen ne kibanga kivaayo Rastafarian oba Rastafarianism. Kakati nti bwe bayitanga Emperor Haile Selassie bagattangako Rastafari Makonnen Emperor Haile Selassie. Ikikuddiremu gwabadde yeebuzanga owooza simanya mbu ndi mulasita. Kiggwayo Ras kitegeeza Prince, Tafari Makonnen ge gaali amannya amazaaliranwa aga Emperor Haile Selassie. Kakati bano okumuwa ekitiibwa bamuyitanga Ras Tafari Makonnen Haile Selassie. Kwegamba nga mbufunze bwe kityo bwe kiggwayo. Njagezaako kubanga nkuleetera mu katundu kaffe akaddako biki ebikwata ku Emperor Haile Selassie. Yafa teyafa, lwaki kiteeberezebwa okuba nga teyafa, abaffe wakyaliyoko abantu be, bya bugagga ki bye yalina, era eddiini eno yagitambuza mu mawanga ki, era eyina objectives ki na bigendererwa ki okulabika ng'ewamba ensi yonna nakyo ekiri emabega wa bino. Abadde ku kamera si mulala, bamuyita Marvin Paul, yageze basobola okuba nga nkwata ate nga omwanjuzi omutesitesi olunaku olwayo sibadde mulala. Mbadde Francas aka MC Mayor. Subscribinga, sharinga, bagyeta Next Edition TV.